Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Mu mbeera y'abalikomyeyo ne bazza ye Munyula agenda, wamma nange obuufu mbukyusizza era obwanga ne mbwolekeza wano tulabike nga tweyongera mu maaso n'okusiyagguka eggendo lye twali twabambagga eri akatabo kaffe bwali butamanya. We twafundikirira munnange nno nali mmaze okubuulira nga bwe nali ntandise okwonoonekera ddala era nga mu kyo nali neegattiddwako mukwano gwange omu oyo eyali anjigiriza obukumpanya obw'ekika ekya waggulu nga twali tusobodde n'okufunayo akatabo ka bbanka oba gye wandiise cceeke ey'omuntu omu eyali amaze okuzaawa era nga tugyeyambisa mu kukola obufere bwaffe. Nali nkyazizza mu mbeera ya kisajja kikulu era munnange omugenyi wange emikolo gyatambulira ddala bulungi nnyo. Mu kumusiibula namuwandiikira akapapula ka cceeke olwo nga muteereddeko siringisi 2 ezaali ez'emikolo gye twali tumaze okuyitamu, weewaawo n'okubeera nga nali mwongereddemu akasente akasaamusaamu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri tuli mu ssuula ya 19 nnyongera okwonooneka. Omukazi olwalagayo cceeke ababbanka ne bamubuuza N5 gye yagiggya kubanga baali bamaze okutegeezebwa mu butongole nti Nnaggagga yafa ate nga waali tewannaba muntu akkirizibwa okuggya ensimbi z'omufu mu bbanka. Baalaba by'ayogera abitamatama ne bayita abapoliisi. Bakuntumye ye yamukunguza okumutuusa ku kitebe kya poliisi. Baamubuuza nga gye yaggya cceeke y'omuntu eyafa nga talina kyannyonnyola ekitegeerekeka. Yalaba bagenda okumuggalira mu kaduukulu n'alaajana nti, "Omusajja Kasolo akola ewa DC ye yampa akapapula ako nfune ensimbi ezo." Nagenda okutemya n'okuzibula ng'abapoliisi 2 bantuuseeko mu ofiisi nga baŋŋamba nti, "Tukwetaagako obujulizi ku poliisi." Konze nti, "Obwaki?" Kobbo nti, "Onoobimanyira ku poliisi." Sijja kukulimba, nagenda nfootoose anti naawe olugero olumanyi nti bakuyita embuga si buganzi. Bwe natuuka ku poliisi ne babuuza omukazi nti, "Y'oyo yakuwadde cceeke eno?" Ko ye nti, "Y'oyo ddala." Awo we neecwacwanira ne nkamala. Omukazi namubuuza nti, "Oloota oba oli ku lubaale? Ogwo omukono oguli ku cceeke gwange. Ye nandibadde nkuwa yaaki? Mu bbanka eno ninamu ensimbi." Awo n'abapoliisi bwe baayongera okumubuuza nti, "Obanga oyo yakuwa cceeke eyo nga bw'ogamba, wamuguza ki?" Ko ye nti, "Sirina kye namuguza." Kobbo nti, "Omuyita otya?" Ko ye nti, "Sirina bwe mmuyita." Omukazi yali ddala ku nninga kubanga okubba cceeke y'omuntu n'agitwala mu bbanka gwali musango mubi nnyo. Ate n'okwatula nti ensimbi zaamusasulwa lwa kwetunda nagwo nga musango gwa nsonyi. Tewaali bujulizi obukakasa nti Nnaggagga ye yaleka awandiise cceeke eyo kubanga omukazi teyamulinaako bumanyi bwonna. Ate olunaku olwali ku cceeke lwelwo lwennyini omukazi oyo lwe yajja ewange. Nnaggagga teyalina nsonga emuteesa ku cceeke olunaku olwewala mu maaso kubanga ensimbi yalina ntoko nga tayinza kugamba nti, "Kaakano sirina nsimbi mu bbanka, kankuwe cceeke naye oligitwalayo nga wayiseewo ennaku 10 nga mmaze okufunayo ensimbi." Olw'okubanga omukazi yali tavunaanibwangako musango mu kkooti, abapoliisi baamulabulabulabuzi nti, "Bw'oliddamu okwagala okubba ensimbi z'abantu ne tukukwata, tugenda kukusimba mu kkooti." Bwe baamala okumulabula ne bamuta. Ensimbi kye zibeeredde ez'ekitalo bwe natandika okuzifuna mu makubo amakyamu ate nazo ne zeeyongera obutabaako kye zingasa. Kale nali sirina mukazi gwe ndabirira mu maka oba abaana, n'olwekyo nandibadde neeyongera kugaggawala so si kwavuwala.
Okusula omwomo mu nnyumba n'okwefumbira n'okweweereza buli kantu nalwo edda ne mbikoowa. Kyenava ŋŋenda ewa Fayisi ne mmugamba nti, Kabiite, nzize okukwetondera olw'ebisobyo byonna bye nakukola. Njagala tuzzeewo omukwano gwaffe, nkutwale mu maka go ofumbe. Nsalira ky'oyagala kyonna nkugatte. Munnange yanziramu nti, nze Fayisi, nga bw'ondaba nkyayinza okubeera n'omusajja omujoozi nga ggwe ate nga talina kyangasa. Yita mukazi wo Nakakaawa gwe wasuubiza okubeera naye okutuusa okufa lwe kulibaawukanya. Fayisi namwegayirira naye njagala n'okukaaba era n'agaana. Bwe nali nva ewa Fayisi nagenda ndowooza nti ekimugaanya okukkiriza okudda ewange kwe kulaba nga njavuwadde. Neefumiitiriza ne ŋŋamba nti okufuna omukazi ayinza okukkiriza okubeera nange nteekwa okuba n'ensimbi ennyingi. Ekyokulongoosa empisa zange saakirowoozaako. Nayongera okufumba omutwe ne nzuulayo ekkubo eddala ery'okufuniramu amangu ensimbi ennyingi. Bwe nagendanga ne DC ng'agenda okusonyiwa omusolo abakadde ne bakateeyamba ab'engeri endala ne mmanya nti okufuna kutuuse. Bwe nawandiikanga enkalala z'amannya g'abantu DC baakendeereza ku musolo nga nina benkyusa mu biragiro bya DC, omuntu gw'alekedde okuwa siringisi 9 nayinzanga okumuwandiikako siringisi 4 naye n'abaako kyandabira. Abamu nabawanga tikiti ezibajjira ddala ku musolo. Abo be baasenganga okunkwatira eky'amaanyi. Ekkubo eryo nalifunamu ensimbi nnyingi ne ntandika n'okunyirira. Lumu natoola siringisi 10 ne nduwa kabona nga bazimba essinzizo ly'ewaffe. Olwo nange lwe bantenda okwagala Katonda wange. Bagamba nti bukyambirya omunya gugijjira ku nju. Omusolo gwa gavumenti nagulira omwaka gumu n'ekitundu ne banvumbula. Ekyanvumbuza ze kkope z'enkalala DC ze yalekeranga abaami. Baagenda okulaba ng'abantu abamu DC be yakendeereza ku musolo ate nga ku nkalala zange basonyiwe. Bwe bannyimiriza ku mulimu ne bambalira nga gavumenti nali naakagibba siringisi 1,000 n'ekitundu. Nali nsobodde n'okuterekawo siringi eziwera 10,000. Bwe bampawaabira ne ngula puliida mpolereze naye ensimbi ezamugula zaafa busa kubanga ebyokuntaasa bye yawoza tebyalimu nsa. Omulamuzi kyeyava nsindika mu mbuzi ekogga maleyo emyezi 18. Bannange, ennaku ziri mu busibe. Endya n'ensula byali bibi nnyo. Okuva lwe nava mu Kakufu Junior Secondary School nali siryanga ku mmere embi nga gye naliira mu kkomera. Nali naakamala emyezi 4 mu kkomera, maama n'afa. Nasaba ŋŋende muziikeko ne bagaana okumpa olukusa. Naye singa banzikiriza okugenda oba nanditunudde ntya nga ndi mu byambalo by'obusibe. Mu kkomera namalayo emyezi 12 ne bannyimbula. Ab'ekinywi kyange be baapangisa mmotoka eyanzija mu kkomera. Natuukirawo omu ku bo ayitibwa Kasimaggwa. Oyo ye yakuuma n'ennyumba yange nga ndi mu kkomera. Ewa Kasimaggwa gye natuukira nga nvudde mu busibe era gye namala ennaku 2 ezaasooka nga ntandise okulya obutaala. Ennaku ezo 2 twazimala nga tulya era nga tunywa n'ab'ekiduula kyange. Oluvannyuma lw'ennaku 2 nagenda mu maka gange naye saasangamu kintu kyonna ekyali kiyinza okunneerabiza ku nnaku y'ekkomera. Ekikulu saalina nsimbi eziyinza okunnyamba ate n'amagezi ag'okuzibba ku bantu nga sikyagalina bulungi. Kye nakola kwe kutandika okutemanga emiti mu bibira n'emmuli mu bisagazi ne mbiguza abaagala okuzimba amayumba n'okukomerera ensalo zaabwe. Nasuubulanga n'obuntu obutonotono mu butale obw'omubuulo ne mbutunda ne mbuggyamu ensimbi ez'okweguliramu omwenge ne sigala. Bannaŋŋanda abanyirivu nali sikyabasaamiza kamwa okuggyako nga bo be batandise. Namala emyezi 6 nga nvudde mu kkomera
nakyeyombekedde omu ayitibwa Ndibassa Nankwana. Yankwana lwa mwenge omungi gwe yangulira nga nsanze mu bbaala. Yagungulira emirundi 2, ku gwokusatu ne neevaamu ne mbaako kye mmugamba naye n'akisiima. Okusooka nali mmutya nga ndowooza nti agwanira b'amakooti. Mu kiseera ekyo yali aweza emyaka 47 egy'obukulu nga nze mpeza 38. Ndibassa yali mukazi byomere, yalina amaka ng'ogamba nti ga musajja olw'ebintu ebingi ate ebirungi ebyalimu. Yalina yiika 30 omwali ennyumba ye. We yankwanira ng'alina ente 14, embuzi 20. Ebintu ebisinga obungi kitaawe ye yabimuwa ng'amaze okufumbirwa. Ewa bba yamalayo emyaka 6 n'anobayo. Yanoba kitaawe kyajja afe. Olwanoba n'atandika okwekolera amaka ago mwe yampasiza oba mwe yanfunira. Okuva ewange okutuuka ewuwe waaliwo mayiro 2 zokka. Omukwano gwaffe kigwavanga guntambuzanga sserebu nga gwakatandika. Ndibassa yali mukazi mukakaaluukanyi nnyo. We namukwanira nedda ye we yankwanira ng'alima kasooli, omuwemba, obutungulu, ebijanjaalo ate ng'asogola n'enguuli. Ebyo byonna byamuviirangamu ensimbi nnyingi ate nga ku ezo kwagatta ze yasoloozanga mu busuulu ku ttaka lye. Awaka yalinawo abapakasi 4 abaakolanga mu nnimiro ze era nga be baakolanga n'emirimu gye egy'awaka emirala. Omukwano gwaffe bwe gwamala okukala, Ndibassa n'aŋŋamba nti, "Kasolo nkubuulire, nkwagala ng'akaggereggere era abasajja bonna mbamaze, nsigazza ggwe wekka. Buli kiseera njagala mbe nga nkulabako ate saagala osule enjala oba omale olunaku nga tonywedde ku caayi alimu amata. Saagala otambulenga kiro si kulwa ng'ogwa mu bantu ababi ne bakunzitira oba ne bakulumya mu ngeri endala yonna. Mpulira nga buli kibi kyonna ekikutuukako kiba kituuse ku nze. Muno sirinaamu musajja, kale lwaki tojja n'obeera wano? Lwaki weerabye ennaku nga ndi wano? Ewuwo tunaagendangayo okulaba bwe wafaanana." Ndibassa yalina akalimi ng'ogamba nti omuzigo yakasiigako nsala ennamba. Yagenda okuŋŋamba okubeera ffembi mu maka ge nga twakagalanira emyezi 4. Mu bbanga eryo yali angulidde essaati 3, empale 2 n'ekkooti 1 enzirugavu. Omusolo gw'abafunampola gwe nasooka okugerekerwa nga nvudde mu kkomera nagwe yali amaze okugumpeera. Ogwo nno gwali gwa siringisi 60. Newankubadde saasobola kwanukula kaati nti nzikiriza okuva ewange, nali muli mpulira nga mbuguumiridde okumanya nti nzija kuddamu okuba n'abampita omwami ate nga nnyinza n'okubatuma okunjoleza essaati yange ne bajooza. Okufuna abanfumbira amazzi ag'okunaaba buli lunaku nakyo nakiraba nga kijja kunfuula wa kitiibwa kyange eky'okuba omutaka wakka ab'ekika kye banzijjako nga nsibiddwa mu kkomera ne bakiwa omuntu omulala. Ewa Ndibassa nagendayo ne manvuuli yange n'ettaala yange ey'omukono n'emigogo gy'engatta 2 ne suutikeesi enkadde nnyo omwali obugoye bwange obukadde. Tulabanga kibi ng'okwavuwala ate n'owuula. Nze Ndibassa yanfuna lwakuba mwavu anti nga sirina mukazi. Singa nalina omukazi sandikkiriza kuntwalira ddala. Obufumbo bw'omukazi baabwogerako dda nti okufumba si kunaanya olw'ebizibu ebitali bimu abakazi bye basanga mu malya gaabwe. Ebizibu abasajja abafumbirwa abakazi bye basanga ab'edda tebaabyogerako kubanga edda abakazi tebaawasanga basajja. Nze kyenva njagala okukubuulira ebizibu bye nasanga ewa Ndibassa. Okusooka, abasajja abajjangawo okunywa omwenge tebampanga kitiibwa. Lumu nawulira ng'omu agamba banne nti, "Muka Ndibassa bw'atulabye n'afuluma." Eyayogera ebyo yali alowooza nti simuwulidde. Basajja bannange,
bwe bajjanga awaka nga sikala. Nateranga kutuula mu nsonda ya nnyumba mu kazikiza n'ensirikira eyo. Saabanga na bingi bye njogera ng'abantu ababanga bazze awaka anti nga mpulira ensonyi olw'okuwasibwa omukazi. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo. Bagamba ebiwooma biggwa byokya. Wamma omulundi omuuyi we tujja okutandikira nkumanyise biki ebyantuukirako obufumbo bwandibassa. Akuume atakomera mpeera. Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe zinunula omunaku. Katono nnyo we twakoma mu ssola yaffe eyayita ekikangabwa ekinene kye twagwako eky'okulumbibwa engo, so n'akaseera akazibu ke twayitamu mu bbanga eryo lyonna lye twamala mu kibira mpaliziraya. Munnange nno Mukama yatusaasira era bwe tutyo ne tubeera nga twakyusa obuufu ne tubuzza ku lusuku lw'engulu era ne tuluuka mirembe ne batulamusa mu bitiibwa. Baatukulisa nnyo ekkubo era nze awo we nafunira ku buweerero okusinziira ku bibamba bye twali tuzze tuyitamu.